Obwavu obuyitiridde kikimu ku bizibu ebisuuza bannayuganda nga tebeebase kyokka nga bwe gutuuka mu byalo olwo ne gujja bagira kubanga omuntu atalina kyatunda mu kiseera kino asanga akaseera akazibu ng'embeera eri mu bannayuganda ya kuseera ky'olina naawe osobola okugula ky'otalina. Ebbeeyi y'ebintu eyeekanama buli lukya ekosezza abantu bangi naddala abawangalira mu byalo kubanga obwetaavu bw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo balina bunene ate ng'ennyingiza yaabwe ntono. Embeera eno okusinga evudde ku bwavu obutuuse n'okulemesa abantu abamu okwetuusaako ekyokulya era kino kye kiwaliriza abaka ba palamenti mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Bulemeezi okubakana ne Kaweefube ow'okulwanyisa obwavu mu bannayuganda naddala abawangalira mu byalo nga bayita mu kubagabira ensigo basobole okusimba emmere evaamu ensimbi ez'amangu ate ng'ekula mangu. Omubaka Robert Sekitoleko owa bamunaanika Dennis Kabiro wakati kamu North nga bakiikira bitundu ebigwa mu disitulikiti ey'Eruweero beegattiddwako ne bannaabwe okuli Alan Mayanja Sebunya owa Nakaseke Central ssaako ne Sarah Najjuma omubaka wa disitulikiti y'e Nakaseke nga bano bagabidde abalimi mu kitundu kino ensigo ya kasooli ne muwogo ebayambeko mu kiseera kino eky'okusiga. Ekinsanyusiza abavubuka bazze n'abakyala bagende buli muntu akole. Guno omulembe gwa Museveni gwaga tujja bba n'ebyabawana ebyaggwawo olaba atandise obbaga bonna ab'emisana n'abalwaggulu. Kati kitegeeza abantu beekolerere basobole okuba n'emmere ebirala ne covid ne bali batuddamu nga buli muntu alinawo ku mmere. Otambula n'ozuula ensigo ey'embala ogireetera banno so siri mu kubaginya wabula okubaleetera ku nsigo endala nze gwe balonda ataggulula ku bigere alaba ebiwanvu e Kampala n'embireeta eri ekitundu kyange nabasobola okufuna abo abalina essente basobola okufuna kubanga ensigo eno ya bbeeyi tebasobola kugyetuusaako okusinziira nti twakava mu covid. Ate era tubakubiriza okubanga bakubiriza abantu baffe okubanga buli government program ejja tebaleka mabega. Kuba abantu baffe abaano balimi nnyo ba kasooli era nga kibadde kireeta nnyo ensimbi mu maka era bye bimu kubiweereza mwe bajja akasente okuweerera abaana. Kyokka bino bituukiddwako mu kiseera ng'abantu naddala wano mu Buganda basula ku bunkenke olw'abantu abeesomye okubagoba ku ttaka era omubaka Sekitoleko aweze okufaafagana n'omuntu yenna anaavaayo ng'ayagala okusengula abantu mu ngeri emenya amateeka. Abantu tebajja kulya wammwe oba tebajja kulya guleeda tujja kuba nammwe era nammwe tujja kwambala bukanzu kinaddirira buli omu alina okuba bw'aba alimye emmere ng'agisimbi gojja ogiseenene ekyejo ng'oweekiyiiya ne nannyini ttaka tujja mutwaliramu kubanga naye ettaka teyajja nalyo ku babafunye ku nsigo eno beebazizza ababaka ne bategeeza nti embeera gye bayitamu nzibu olw'obwavu obuyitiridde obutuuse n'okubalemesa okwegulira ensigo. Bagamba awagwa enkuba wasaana sooli batuwadde kasooli abantu bange bagenda kusimba era oba oli awo nsaba ne kasooli omulala batumwongere. Tubadde bubi nnyo mugombolola y'obutuntumula tubadde tuyandayanda ekiseera eky'okusiga kituuse akakuba katonya naye nga tewalira tukwata ku mukono. Yatuwadde ensigo mu kiseera ekituufu ngenda kugisimba era nja kumuyita amakungula agalabe muweeko ekisawo agenda abeeko essomero gyakiwa. Tukyagenda mu maaso ne gambuuze naye